Mani battako omwana Ajumani ku Grand Mall. Omanya abachina bano balina obusungu obwetumbizi. Muchina nti ye yabba oba omuloko oba omuki. Byava bweru mu bambana ba Nigeria bagana baki. Omuchina afuna kiralo kituufu. Neze kyenyinza okubagamba abaana bagala okudda mu China. Omuchina yakomye mu Dubai. Mu magezi mwali. Neze kyemugamba kiri bwe kiti. Government ya wano yagoba ekigambo ekyo mutegedde. Emirimu gy'abachina gye bakola wano. Ekiwuliriza. Gwe boddayo ku lisikiyo. Nyondo Media. Ono osibyota. Bibulungi mufano gamba otali Nyondo Rosette. Sigamba. Namugamba ki? Olamu sibubi. Pozibwe. Olamu bulide mu birowoozo. Nakyendowooza. Dadi yakuchaye. Eyo soko okyerabire. Anyway, muli mutya musibye mutya. Bannayuganda bannaffe abatugoberera abatulaba. Roni, wakolako mu China. Olwo olina ku information eyo mu China. Soko tubuuzeeko. Abatulaba ku Nyondo Media. Amanya n'eddoboozi King Ronnie. Nga ndi mukozi wa New World Visa Express naye olunaku olwaleero zenga King Ronnie oba mpita promoter. King Ronnie. Okay. Njagala n'okutereera naye tekuganye. Nawuliddeko nti Omuchina yazzeemu mu lukujjukujju mpola mpola. Bituufu. Mbiwulira. Omuchina yazzeemu. Mbiwulira nti. Naye abaana abagenda kukikola batiwagira omwana kudda mu China. Sande kiwagidde nnyo mwana kudda mu China. Naye kati waliwo bana batalina option. Nga mu phase eri yasooka. Nga maybe akatabo bakatwala. Talina katabo naddala abaana abalenzi. Kubanga jjukira bya passport nayo bizibumu. Okuzzaawo passport ate tosobola gitumya Uganda olina sooka kudda wa. Mbadde mmanyi obutabo bwatwalibwa bwe bumu kuwatekebwa ku embassies. Munaye ebyava mu by'Abachina. Obw'Abachina bwe bakwatira abaana mu Bachina ate bwo biralamu. Tebuliyo. Kubanga list ze baatuwa okeberamu. Abasinga bonna tebalina mu butabo bwabwe. Kati sookoleke. Ekitegeeza eri abaana be bakwatira obutabo ninga basabayivinga bali wabweru. Bangi. Waliyo abadduka, waliyo nga polisi bwe yajjira okukwata nga maybe oli yali off. Okitegeera. Naye ng'obutabo ne obukola ekitinga. Naye ng'obutabo kubajjukira obutabo. So bw'ogenda mu China ogenda n'akatabo? Of course bw'ogenda mu China baatujjangako passport oba ID. Ekimu ku byo. Just for security purpose. Kati obadde kati bafuna gundi zaabwe. Kati Omuchina ajjukira bazisibiranga mu office. Kati polisi we yajjanga okukwata. Ne polisi yonna ne office yonna bajaaza. Era buli ekirimu bakola ki bakitwala okuleka computers batanga. Zakange navayo nakoze munene nali sigaba katabo. Nagaananga. Kubanga kye nali nkola nali nkimanyi. Nga bo be banneeguya. Naye kinaaba kitya singa baba bazze mukola ekikwekweto abaana bano ku luno. Abaana bakwata mu China kati bakyali mu kkomera oba bandipotingibwa? Bandipotingibwa bonna. Era ne kati twalina abaana abamu nga bakateeka mu freelance. Mulala yakaddiza empapula ze obujja yakadda ku visa. Naye bakukwatanga nga wakassa mu freelance oba lunaku lumu oba bbiri ze wakatambulako. Bwe bakudipotinga visa yo ne bagikansolinga ate ne bakubaninga. Buli mwana yali mu China. Buli mwana yali mu China yakwatibwako. Byali biralamu. Tulina olugambo olutambula eyo mu nkuubokuubo. Olw'ensonga nti kyemmanyi nga nze nti wano mu UAE kizibu kuba nti mulimu ekintu ekikolebwamu. Polisi netamanya. Oba gavumenti wano nga tekimanyi. For example, wala buneno obubala obutonotono obubayita obuyembe. Babukuba enkya n'eggulo. Nenkubuuzaamu. Kyogamba kyandibanga kituufu nti bano Abachina basobola okuoperating emirimu gyabwe nga bagikola muno mu UAE. Nga polisi tekimanyiiko. Ekyo kizibu. Wano mu China polisi teyinza butamanya business gy'okola. Ebemanya. Kati ebbanga eryo lyonna kubanga batugamba mu China teyahandise olunaku lwa ggulo oba mwaka guwedde babaddemu ebbanga ddene.
kiki ekyasikiriza poliisi okubakuba? Kati nze kankubulire nze namala mu China omwaka gumu n'ekitundu. Naye ate nagenda omuyingira ate nali nakajja mu Dubai ng'omuchina mwali. Nze ngenda weza myaka 3 mu Dubai. Yalimu nga tumuwulira buwulizi. Tenno waligenze mu China n'okola bagaba sente nnyingi ebiseera byo nga bakyatukolera ne visa oba omukozi bakolera visa. Naye kati nze kyenyinza obagamba kiri bwe kiti. Wano mu Dubai omuchina poliisi yali teyinza butamanya mu China. Kuba mu China ye muntu yapangisanga ekizimbe ng'ekyo nga kyonna kya mu China. Nga kyonna kiki? Kwe kuli accommodation, kwe kuli offices, kwe kuli buli kimu. Poliisi oba gavumenti ya wano yali tesobola kuba tekola ki? Nga tekimanyiiko. Lwaki ku ssaawa esembayo bwe bakuba? Ate nga babaddewo okumala ebbanga ddene. Okubakuba kati nga ffe ababakolamuko. Kyenyinza okukugamba kyali bwe kiti. Nti ensobi eyakolebwa yali bweti. Abaana bwe twajjanga okukola abaana batugambanga abachina abo batugambanga bwofunanga enamba yonna nga eri mu Dubai togikolako gisigana kwesa kigambo kiri kye tukozesa enamba ezo twalinanga kye tuyita number search manyi ziri mu stages wali abakolanga number search kati nga goyinza okuba mu category ya number search n'ogimpeereza kati wozimpeereza ate nze nenkole kiri ekigambo kye sijja kwogera nenkola ku mapesa gange nenkola kyenina okukola nange stage yange neggwa nempeereza omulala kati enamba ezo nyinza okugyayo enamba nga olina namba ye Kampala ngeza bugeza naye nga ate gyokozesa ku WhatsApp ye Dubai kati kuwenzija mu inbox ate nongamba atukyatinge ku namba yange ya WhatsApp yeno kati ate nompe ye Dubai kati gwema ku stopinga sikuzaako ngalo olw'ensonga gwe oba ojja kufuna ne location na biki kubanga enamba ze twakozesanga za America UK ezo ensi zeeyo. Kati okubakuba kati okutukuba okutukuba okuba omuchina okuba omuchina ensobi yali wano webati omuchina bamugambanga like government ya wano bwe yali ekwatagana n'abachina abo babagamba ebintu ebamanyiiko kati nze bosi waffe wakolanga omusango n'akugamba nsobola okukutwala ku poliisi n'enkuwaayo olw'ensonga baali basasula emisolo era nga bw'okola omusango omunene oba bakutte n'enjaga boosi mwennyini akubira poliisi boosi omuchina poliisi nejja nekukwata abanigeria babajjanga mu zi office kati nze baaganako okunsasula nenkwata poliisi negitwala ku office negamba omuchina wa omwana sente ze ne bampa sente zange 14,500 nenfuluma ate nenfuna ku next do nenfunako office nentandika era okukola nga poliisi yezenga erinamu uniform nga nemmotoka eriwali era olwamaiza ensonga zange nerinnya emmotoka yayo negenda naye nga ekizimbe kyonna kyonna okuva ku M-floor paka ku floor 12 na office mu China oba kitegeera babakubira wakiki entabo eva kuki entabo ekweva nze nganze nze ngamba ensobi yali bweti abantu bano batuuka ekiseera kubanga omuchina yakozesanga amawanga ag'enjawulo omuli abayindi bapakistani banigeria banauganda ensi ez'enjawulo nga twalinangamu ne bamodo nga abo Amerika baki obunyiriri obwo obutukula obulungi bumodo so kati amawanga gano nze kati nganze nga nanyuse ngeze nga nvudde mu by'omuchina nenzira ewaka nyinza okusanga Rosette n'oŋŋamba mwana gwe nafunye message bagenda kumpaayo 2,000 nga nkoze nga subscribinze ku YouTube nja kugamba Rosette nkubuulire ebyo nali nkolamu totawaana bagenda kubba ojja kumbuuza bagenda kunziba batya nja kukunnyonnyola kati wenkunnyonnyola ng'okola mu gavumenti ya Uganda ojja kuddayo nnyonnyole ki abanno mu gavumenti complain ejja kutuuka wa oba n'oba onyonyodde omuntu owa bulijjo omuntu wabi asobola okunyumizaako omuntu omulala nekigenda bwekityo paka tuuka muki mu bakulu kubanga twalinanga ne session ey'okukuba direct calls ezo calls zemufuna ti subscribingirako wano tulina ebirabo ebiti tugenda kuwa offers biki ezo calls ziva mu bachina okitegeera eyo nayo station endala kati ate bakozesanga abayindi kuba bo basobola okwogera oluyindi ne wano wenyini nolina kugamba nga azenga bagenda kuwa promotion yaki yaddu ebyaddu biki ofunye kyona kino nakiri era mwegendereze enamba ezo ezikuba
kati essaawa eno zibeerako maybe Qatar, UK. Naye mune nnamba ekkubira nga kuliko akagambo ddu nga bakulaga baddu. Anti asobola ogikozesa n'akuteekako gundi ye. Ebyo byonna Abachina babikola ate nga gavumenti ekola ki? Ekimanyiiko. Kyo kyenyiza okukugamba. Kati okubakuba kati omwana oyo nga bwe nkugambye bw'anyumiza ono n'anyumiza ono n'anyumiza oli kati nze kennyini ayogera nabeeranga ku kompyuta yange bwe nti n'okyatinga n'omuntu n'okyatinga n'omuntu kuba asobola okyatinga nawe ne wiiki ebbiri okiwuliriza nga nkusasula kituufu basasula naye balina bwe batuuka ne bakola ki ne baboowa okitegeera nga nze nkyatinga naawe nenkusasula nossaayo nenkusasula naye mubaamu era wootuuka n'oŋŋamba naye gundi yaŋŋambye muli bayaaye era muli Dubai nsindikira ku bifaananyi byo okiwuliriza oba mpa location okitegeera kati ffe ennamba ze twakozesanga si za mu Dubai ate Abachina bagezi nnyo newe kusindikira location nga ni mu Dubai nga terega Dubai okuleka bonsaba current location yo segikusindikira I mean live location yo segikuwa ne current ate nga teraga Dubai ng'eraga UK kuba mbuze mba nkulaze office yange eri UK oba ntegedde bulungi so ensobi eyo yaviira awo ndowooza abantu abo nga baletanya complain kati ne basasanya amagundi nti buli muntu okusinza musi gyabeera avudde gyawangaalira natemezaako munene nga bitabula bwe bityo so ne wavaayo complaints ate nga bw'omanyi Dubai mukuva mu nsi ez'enjawulo nga bw'omanyi gavumenti ya Dubai teyagala kuswala kubanga ze kyennawulira bagamba nti yes omukyala abadde muno ng'akola emirimu gye nga tewali amukwatako nga bafa n'obukuumi okuva eri poliisi bulungi nnyo naye mbu ensobi gye baakola kubanga babagamba you are free to do your things naye temukkirizibwa kubbira mu Arab countries zonna bali bazigaana kakati mbu oli bagenda ne babba omusajja ngate munene muno mu UAE musajja munene mu gavumenti ne bagala babba sente zonna ku akaunti awo ne balyoka bakola kibanyiiga agwe kwaventa babasinga bati obagamba si kyekyo abalala waliwo yaŋŋamba nti batta abaana kuba nti waliwo muno baba Abachina baali nga bakambwe nga obanga obanyiizizza bwoba batyanga ddala okuttira ddala mbukati guli ne baba bagulizaako poliisi ne bakola ki ne bakimanya kino Omuchina batugumbula ki abaana ekyo kituufu oyo naye yawo ekyo kituufu era Ajumani battako omwana Ajumani ku Granny Mall omanyi Abachina bano balina obusungu obwettumbiizi ankyogere bwe ntyo Omuchina ate bambi ate nabo tobanenya nnyo kiri bwekityo Omuchina ye muntu ayagala okubba naye nga tayagala kumubba kati tulinamu bannaffe bano abakujjukujju okusinga ku ffe amawanga gesagala kwogera abo okitegeera Omunigeria yakwatidde ku peesa mukwana kuyingira n'akawunti yo kati era Abanigeria abo ebiseera ebisinga bayingiranga nnyo ne bayingira kubanga Omuchina alina stage gyakkomyako nga gwe woolina okukoma ebisigadde ye n'abiproceeding kati Abanigeria bo baasukkangawo nti ye nga newadda wabweru ng'atudde mu ruumu ye asobola obyekolera n'afuna ssente nga ye omuntu okitegeera oba kati awo Omuchina we yamanyanga of course alina okukolako obulabe naye kuba oba omufiiriza ate oba otta erinnya lye kati ensonga yonna weeva okopya amagezi gaabwe tebakkiriza genda nago genda gasaasaanya walala gagabirako walala kati Abanigeria bali nnyo mu Jumeirah eyo mu bifo by'ebbeeyi apangisa room nga ye alinamu kompyuta ye laptop atuula awo n'akola olunaku n'akola ddiramuze 8 n'omutwalo olunaku olwo naye nga soosi zonna zakozesa za Muchina kati poliisi yonna ekujja okukwata Omuchina si Muchina nti ye yabba oba omuloko oba omuki byava bweru mu bana Abanigeria banagana baki kati kisoboka okubanga naye eri emu ku nsonga maybe nga bano bo bagenda ne bakowa muno kisoboka naye nsonga nkulu teyali Muchina kubanga Omuchina baali bamawoningi ng'akimanyi kati bana bakujjukujju Abanigeria bakusa obukujjukujju nabo ne bayingira system mu kukiyingira ate bo ne bakola ki bandika okumugula abaawano webale nnyo
okyogedde muganda wange kitegeera so kali lwakuba abantu kibabuzaabuza tyale mu China kwegamba boogera bye batamanyi naye ng'ensonga yeeyo kuba nange kenyini nga nakuteeka like laptop yange nentuula wali nina bye nsobola okukola okitegeera naye olwokuba nti nze ntya okunsiba emyaka gyange oba 8 oba 10 sisobola byetantala jasogera kolewa mu China ate sikyasobola kuddayo sikyasobola Nebo Omuchina bagamba yazzeemu. Omuchina alinanga embiwulira yazzeemu mwali. Omwana ali eyo of course alowooza okudda mu China omuwa magezi. Omwana alowooza n'abo abajja bagamba nti batugamba Omuchina afuna kiralu naye ng'ava Uganda ajja wanogenda mu China. Omuchina afuna kiralu kituufu. Naye nze kyenyinza okubagamba abaana baagala okudda mu China. Omuchina yakomyewo mu Dubai mu magezi mwali. Naye nze kyemugamba kiri bwe kiti. Government ya wano yagoba ekigambo ekyo mutegedde emirimu gy'Abachina gye bakola wano ekiwuliriza gwe boddayo ku lisikiyo ate teweemulisa ngo okimanyi nti we bakukwatira wonna kabaka weddemu kati si bye bino bye baba basiba omwezi gumu ne bagamba gula tiketi odde ewammwe ku luno bajja kukusiba emyezi egiwerera ddala kuba luli ate twakolanga ensobi nange kennyini ku TikTok yange nalinayo vidiyo nga ndi mu office nkola nina nettaaga okiraba era ensobi ezo zajja yatandika okukwata vidiyo nenziruka nenkola ki nenzijjayo kati gwe wennazeeyo mu China nkugamba toddamu bambi kukwata vidiyo ng'oli mu office toddamu kukwata vidiyo ng'olina ttaaga y'omu China genda okole simu zijjeeko nga bwe batugamba nkuba tebatukiriza nga beera n'amasimu z'ensonga zeezo zezimu kuba abaana baagala nnyo ebifaananyi baagala nnyo okwemulisa tokwata vidiyo ate kati kyeŋŋamba abaana abali eyo okuleka abe batwalira zi passport nga mukyali mu Dubai bo batokyalina kiddako tokyalina option genda okoleyo emyezi gye 3 oba 4 fuluma ogende Kampala sente nga teleke kanze nyina omwana yangana nga Rosette kange ndempaba nayo kimezi nayo gibeeranga etaano emalayo omwaka andi kati gwewo kandi abalaba tebamukwata n'omwezi oguddako tebakwata naye ate omugezi okola mangu obusana bwo nayo bane milioni 15 wodde Kampala olina ensi endala gy'osobola okugendamu n'ozza buto ki obulamu okiwuliriza anyway byebyo naye nga nze mpanya amagezi omuntu yenna ayagala okukola emirimu egiri legal okola emirimu egiri legalized emirimu egikkirizibwa okukola nga tebagenda kukwata tebagenda kubuuza kala na kataano mwewale emirimu egiri illegal emirimu egitakkirizibwa kukolebwa obeere ku safe side ojja kola akasente mu mulimu oguli illegal naye akasente ako nga togenda kukalya mirembe akasente ako nga togenda kukanyumirwa nze nsaba omwana yenna ali eyo mwewale emirimu egiri illegal fuba okola nti ofuna omulimu oguli legalized kola omulimu gwo kola akasente ko wadde kahono katya naye ng'olina eddembe kyonna ky'onaakajjamu kyekyo emirimu egya tensioni gino gibeera mibi nga bw'okiwulira wenna obeera oli ku bunkenke leero bankwata ekyo tebankwata banzizaawa ndisaawe ne babadipootinga oyinza ogamba nti akaŋŋende oba nankwata banandibootinga ng'abalala mu mwezi nga gumu it's okay ne weesanga ate akalimi kakoze eki kakyuseemu wale no mugundi yekyanga mangu era bo mangu babaga amateeka ne bagakyusaamu gavumenti ya wano so ojja kulowooza nti bagenda kukwatayo omwezi gumu ogambe nti ngenda kuba emyezi yange etaano nga buli lunaku nga buli mwezi mpeebwa kasanvu ebintu ebitaano gye sente mmeka wosisinkane ng'okoze eki ng'ogudde mu sheet so nze sijja kubakubiriza kugenda kukola wa mu China mugezeeko okunoonya emirimu wadde gyakasente katono mukole egyo ng'emitima gyammwe giri wamu era kituufu si bwe kiri muganda wange anyway tuyiseemu emirimu gy'abakama baffe tulyeke tuveewo nga tuva ku New World Visa Experts bintu bingi bye tukola omukulu Ronnie atuyisizeemu nate amannya King Ronnie nga ndi mukozi wa New World Visa Experts nga ndiyo nga sales personnel
era nga emirimu gyange ngitambuza bulungi nnyo baklayant bajja mbakolako bulungi nnyo teri n'omu ayinza kufayo n'agamba Ronnie namuwa ssente zange n'azirya oba n'atankolako era nga mbeebaza mwebale nnyo okutuwagira ate mubeere nga mutuwagira kuba tukola ekiriyo ekyaddala kati waliwo abaana benfuna mami ku nsonga za passport kakayiseewoko katono nze saagala nnyo kwogera ku nsonga like gaffe office tetwagala nnyo kwogera ku nsonga gye tutannafunako bwino omutuufu oba okiwuliriza oba nga tetunnafuna kintu kituufu oba nga tetunnakolako omwana yenna ku eyo ensonga ebezze empya kati passport bagenze ne bazoogerako nti abaana bakyasobola ozirenewinga wano bakisobola okugenda Abu ne bakola ki ne barenewinga oba oyo yenna nga yabuuzibwako akatabo asobola okuddayo n'akola ki n'afuna akala nga tafulumye naye nze kyenyinza okugamba kiri ekintu kimu ensonga eyo abadde bagimbuuzaako kandi clarifyingeko nti tetunnaba kubeera shuwa kubanga neyabadde ayogera minisita yayogedde n'agamba nti olina okwogera nga akatabo ako kakubulako oba emyezi 6 emabega ate ng'olina proof nti ddala kakola ki kaabula wanene okubuulira amazima buli mwana agamba nti akatabo kaabula yakaleka mu kiyumba mu China oba mu China okitegeera kuba kati enamba esinga ya mu China kati gwe kigenda kukuzibuwalira naye ate kati chance olina 2 eziriwo essaawa eno olina chance ya Amnesty olina chance ya Abu Dhabi webanga eri straight nga bajogedde kati kiva gy'oli gwe okola ki okozesa obwangu naye ng'olina ekiraga nti akatabo kakola ki kaabula that means olina soka ku poliisi n'ofuna police letter eyo eraga nti kaabula kati bwe buzibu bajja okufuna anyway naye nga era abaagala okukola A to A nga mubadde mu overstay ku New World Visa Experts bakikolako n'abaagala okukola A to A mwenga just visa yo eweddeko temulinda mujje mukole mubeere nga mukyali ku mpapula namwe abaagala freelance zifuluma enkya n'eggulo employment visa bazikolako oba family visa zikolebwako bakola airport pick up era bakuyambako n'okunoonyezaako ew'okusula ate mwabali e Uganda abaana ab'obuwala ab'obulenzi mwagala kujja kunoonya mirimu bakuleeta bakunoonyeza omulimo sibwe kiri muganda wange sina kunoonya ojja mu nnaku 2-3 n'ofuna omulimu n'ogera n'okola so tubasaba mujje mukole naffe aba New World Visa Experts kubanga emirimu gyaffe tugikwasa bukwaku era mu bbanga tono nnyo oba ofunye kyokola ki kyoyagala eri akatalekeka bannange baklients bange abalungi mbebaliza ddala kubanga kati amazima sikyalina nsonga lwaki nzira mu China ndya 50 yange naye nga ya mirembe nengende ewaka neneebaka nga sirina yonna noteka wansi omutwe n'owumulira ddala twena mukakuba nga sirina kakuba so kati mbayita mujje bambi mutuwagire osobola oyita mu Nyondo Rosette osobola oyita mu King Ronnie tuli bangi Busha Cash Baby Rich kampani yaffe y'abantu abalina kumanya abatayagala gafiirwa ate okuviira ddala ku CEO paka ku mukozi asembayo so kati mutwesige olw'ensonga tulina brands behind ze tutayagala kufiirwa okusinga ate 50 dirham oba dirham 10 oba 200 kuba nze brand yange yokka okugizimba mami omanyi sente ze tuteekamu Busha Cash brand y'okugizimba alina byateekamu Baby Rich muyimbi munene bonna so kati mutwesige bambi poze ekisembayo akakunyirira bwe kuti waliwo obuwala obumpaana toningonyirira kwaonyaawo bale Enyondo yampa akazigo bakayita Nyondo Glim kalese chala wange nanda akansaba anti kati tukole program omuleete bane Enyondo Glim kazigo kalungi nnyo 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 mukettanire mu abatakamanyi era nze mbabulidde kye oyina Mbalabe oyina Black Spots oyina Namakula oyina Lusolo skin yo eri oile oba eri rough mulimu skin zino ezasiiwuuka byantu bikolako muganda wange era ko namba esimu kwosobola kikola taata wange agaye mbona wabula kyo kikola enamba esimu eri +971 52468 0778 mubeere bulungi
okoyo okwewuuba nga weekolera ku by'engendo okumpi n'ewala kati nno bikwase New World Visa Experts Tours and Travel gw'osigale ku mirimu gyo. Tukola ku bya visa byonna omuli Visit Visa, Partner Visa, Freelance Visa, A2A Visa ne Multiple Entrance Visa. Tukolera ku by'okufuna passport ne air ticket byonna gattako ebya Tours and Travel omuli obulambuzi obw'omunda mu ggwanga n'ebweru waalyo mu mbeera eyeeyagaza. Tukola ku abscond removal, overstay fine removal ne hotel bookings. New World Visa Experts Tours and Travel tusangibwa ku mwaliro ogusooka ekisenge namba F8 ku Sarah Mall, Martin Road, Old Kampala. Tukubire obaweereza obubaka bwa WhatsApp ku noti 763 455 722 oba noti 2 noti 96 noti 75. Email newworldvisaexpert155@gmail.com. Twesige tukutambuze. Kumira ku mulembe ninesanyo okukwanjulira banno Banyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetoloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe.